bagwa abawangula n'abawangulwa ne bawangulwa. Mmwe abaagala okuggyako Museveni mugumire ennyondo mu mutwe, mugumire emikono gitemako, mugumire. Kyemugala tulabe abaana baffe nga bafa nga tusirise, abaana baffe bawambibwe nga tusirise, abaana baffe no tasobola kusonga mu first family wadde olugalo bwe luti kubanga amanyi yayita mu NRM. Yoweri Kaguta Museveni yasomesa omwana ono n'akola ku rediyo ya Maria abozi ku bbiri, n'agenda ku TV awaffe NRM, n'ajja afuuse mubaka wa parliament. Bino ebyonuku birala baagala bw'abeera member wa parliament temugamba Yoweri Kaguta Museveni ava mu buyinza mukiddemu. Baagala bw'abeera member wa parliament wa NRM Mityana Yoweri Kaguta Museveni ava mu buyinza, avamu. Ffe baagala bw'akwata ku Yoweri Kaguta Museveni tujja kukukwatako, naye olw'okuba okuumya empisa n'okola nekiri n'ozaala muhoozi waffe tujja kukuwagira. Era mmaliriza ssebo ku nsonga eyo abali wano Honorable Kiwanda, tuwagire abantu abaffe nga si lwa bibiina. Naye bano abavuma pulezidenti zijja omaliriza nkuddiza omuzira. Omuntu yenna avuma pulezidenti kkiriza bino wammanga. Bw'ovuma pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kitegeeza olwanyisa gavumenti, oyagala oyingire mu gavumenti. Gumira ebigenda okutuukako, kubanga waliwo abasajja General Tinyefuuza ali wali muyiseeko wali nga nva ebukomansimbi alina omuggo mugulu. Mumanyi lwaki aguyina omuggo? Yali alwana okufuna obuyinza n'abutukako. Eri tumwine talina liiso, yali alwanisa gavumenti eriko n'ebimutuusaako. Waliwo omusajja ono omugagga ennyo bamuyitaani Franka, omugagga ennyo gwagamba aguze akatale ke Wakisekka gundi mujenyi, bamupa ennyondo mu mutwe obwongo ne bwegatta. Muwulira kati mmwe abaagala okulwanyisa gavumenti y'NRM oba kujja mmwe abaagala okulwanyisa Museveni mugumire bino, mwe mugumire ebyo bajja bibakola, era muli biraga abaana bammwe nga nemwe mutuuse mu buyinza. Mmwe abaagala okuggyako Museveni mugumire ennyondo mu mutwe, mugumire emikono gitemako, mugumire basika amatu, mugumire. Ffe tugenda kunyweza obuyinza nga tukolagana n'abo abakolagana naffe. Bw'otulwanyisa tujja kukulwanyisa, bw'okolagana naffe tujja kukuwagira naawe olabirira abaana bo. Nkubira omulanga ababaka ba parliament mwenna abali eyo nga mukama wange ali wano, baabaagala baffe tulina abaffe sennono eyo temulumbayo waffe. Abapoliisi abali amuwulidde kwanga sennono gwe omulumbi, abo baffe bali balukwago nyiga, abo si baffe, abo bawuubi nyiga. Tulina abaffe nga bali mu opposition, tulina abatali baffe ng'ate balinamu NRM namwe tugenda banyiga. Maliriza mu nsonga eyo mukulu Franka tompisa kwogera naye maliriza n'ekyo, era kamalirize ddala n'ekigambo kyoyogedde. Honorable Kiwanda weebala okujja wano, nyinza obutasobola kuddamu kudda wano. Ono mukulu wange muganda waffe Maaka ye mukulu waffe director wa Tito Investments, oli naye banka, oli akuli emabega ye Lukoda, bali abakuli emabega balwanyi bo bali eyo. Sabo chairman we Rose 5 tukulabi. Tata janguwa madiriza jala biwunzika bwendi speech yo mwendi tumongoba. Tata Honorable ono muganda wange kyobula nyingidde mu speech ye nga
andabye waliwo kyagenda okulekayo nga njagala kinnyikire. Ono ye taata waffe. Tuli wano okuzimba obumu. Honorable, twebale tukulembera mu kuzi abantu bakuwalanako kintu mazima. Honorable Kiwanda talina ttapu. Bamuwalanako ekintu kimu yatambulira ku kituufu oyo omusajja gwe mulaba. Era Honorable woonoolaga ojja okulaga. Wagamba nti tukwate wano. Mu Bayibuli mulimu omukyala bamuyitanga Lusi bwebito Luzungu Lucia. Yagamba, where you will go, I will go. Siba kyali Abraham. Mukulu Kiwanda, taata waffe, woonoolaga we tunaalaga. Akulinnyako tujja mulinnyako. Era njagala no mulite Honorable baagala. Gwogenda okuliidinga akalu ka Kiwanda mu member wa parliament wa Yala. Yes, ajja. Ono taata waffe bannagomba mwebale nnyo okwagala famire eno. Mwami Franka Serubiri baali baagala omwokyera ennyumba ye eno Honorable Kiwanda. Baali baagala omwokyera ennyumba ye lwakuba wagira enaaleyo. Tuli wano okugatta obumu, tuli wano okubeera ffenna. Honorable Kiwanda, twagala okwongera okusika abantu baffe. Tetusobola kubeera mu nkulaakulana ya muntu omu. Abantu bagenda kubeera eyo nga boogera nti Franka akoze birthday ya mukyala we ayonoonye ssente. Naye akiyisizza mu Katonda. Engeri yokka gy'osobola okwebazaamu Katonda ng'okuŋŋaanyizza banno ne mwebaliza wamu. Sebo weebale. Tumukubire mu ngalo. Engeri yokka gy'osobola okusiibamu Katonda ng'oyise banno ne bajja ne mukuŋŋaanira wamu. Bino si byakweraga. Ennyumba eno mugiraba. Franka e Kampala ayinayo amaka. Naye yagamba nnyina okubeera ku kyalo kyange. N'enteekayo we tunaakuŋŋaaniranga. Kino sebo otuyigiriza naffe tugenda bikola. Era mbakakasa bwe tunaabeera bwe tuti obumu tujja kuwangula omulabe gwe bayita obwavu. Ekisinga tutawaanya Honorable Kiwanda. Bwavu. Obwavu buleeta ettima. Sekyo Mark. Obwavu buleeta ettima, buleeta obulogo, buleeta obukyayi. Se buli muntu ali wano tulina kwegatta okulwanyisa obwavu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebigambo ebyogerwa abantu mu abantu muleke kubijajinga, mubijjenga mukyakuyiga. Nze yenkola gye nkozesa. Njagala kwebaza Engineer Sewava okongera omukakasa ekyamazima Honorable Joyce baagala wa Naba. Era tumuwagira waddenga. Naye ate era chairman okikoonyeko nti omululu kibi mu buweereza. Bwe tutunuulira Mityana district kubanga we nabadde we twavudde. Ate ekinjogeza bino bassebo ne bannyabo. Sitera kulwamu speech naye wano nze nabayise. Ekyo ensonga lwaki njogera. Honorable baagala ye member of parliament wa Mityana district ayagala okumuvuganya ye Honorable Judith Naba minister wa lands ayina emmotoka emukulembera ne muve mabega afuna omusala gwa gavumenti ayina office nnene. Bwe tutabeere na bwenkanya bwa kugabanya mwe mulowooza abantu abo be twagala okunyigiriza bo banaakomawa. Ekirala obwenkanya kirungi. Nze sigaana nankola ya byabufuzi ebibiina ebingi ebyo byajja buzi mu constitution Honorable Kiwanda abo gye baatuula ne bateekawo. Ate bassebo ne bannyabo Mwami Kiwanda Honorable kkiriza nkutegeeza obunafu bwa gavumenti bwe buli. System ya gavumenti yegaanye okutegeeza abantu. Nze nno ndi weenaaleewo saagala munkwate bubi. System ya gavumenti egaanye okutegeeza abantu buli kinteekateeka yaayo gy'ereeta. Mbadde mbigamba bwana mukulu wali. Oleeta multi-party system nyonnyola abantu kiki kye bayita enkola ey'enfuga ey'ebibiina ebingi mu ggwanga. Kyokka bw'okireeta n'obeera nga
nga kiringa bajeti ya Uganda. Wano n'ompitirayo abantu 3 abasobola okuvuulira bajeti ya Uganda. Buli omu asanganye Nyamutuwani waffe Gomba. Wabula bawulira buwulizi solti disti ebintu by'ekiyaayi ebyokubba abantu nga tebakutegeeza byebategeera mu nnimi zaabwe bireesa obuzibu. Kyova olaba wano ewaffe gavumenti singa etuyamba. Bw'oba ogenda kukola kyamaani kivuire nti bagenda kukola oluguudo okuva oba wali ne wali, nnyonnyola abantu tugenda tukola lukozesa ssente bwe ziti, lugenda kuva bwe luti, lulikola eyabbi mu nnimi ze bategeera. So ebimu bisigalayo lw'abantu kwagala kubisawo byabwe. Kyova olaba obubbi bw'ettaka bungi nnyo wano mu Uganda naddala mu Buganda. Buvudde ku kuba nti abantu tebalina kumanya kiki bateekwa kukola okubeera n'obwannannyini. Bino mbikoonako lwa nsonga njagala abantu babitegeere. Biruma abantu, bitawaanya abantu. Bwe njogerera wano tewali erosi wano etaliimu nsonga za misango gya ttaka. Naye nga giva ku ffe. Ekyokubiri batuwe chance tutandike okutegeeza abantu. Nze nnyina kampani Naba Local Star Breast Contractors Limited erimu lya real estate. Tukimanyi nti bw'ogenda okunoonya ettaka waliwo kye bayita blueprint, waliwo white page. Tumanyi transfers nti omuntu okufuna obuyinza ku ttaka waliwo akuwa powers of Anton. Naye n'osanga omuntu ng'akyusiza ekyapa square mile namba n'omubuuza nti omugenzi ani yakuwa transfer nga tagirina. Administrator General yagenda okumalawo. Lwaki njogedde ku nsonga ezo? Waliwo abakulembeze essaawa zino abakina. Mbalaga Minister wa Lands Pardon gy'ayina essaawa zino kikyateeka okuba ng'akola. Teyeetaaga na bwa MP. Minister wa Lands mu Uganda teyeetaaga kugattako kintu kirala okuggyako obufumbo n'abaana. Kuba ekyo tosobola kyawula ku muntu. Naye Minister wa Lands yeetaaga obuvunaanyizibwa nga buliko ekyo kyokka okusobola okutereeza wano abantu. Nebino byendaba ebyokujembesa abantu. Minisita n'avuga emmotoka olwaleero n'ayogera kakati wano ekiriwo nyimiriza emirimu gino ngaani nga minisita bw'ona obuvaako byewayimiriza ne bikola bitya. Njagala tubeere n'enkola ey'obukulembeze ey'amazima. So njagala kwebaza Engineer Sebava. Wano waliwo abalonzi Honorable Joyce Baagala. Eyo tembo gy'olaba eriko abalonzi bo. Ate bakadde bange bwe bali awo ate banoonyi baakalulu siniya abo mu busujju. So mmanyi nti tujja kweyongerako okwegatta. Mbadde nnyonnyola ensonga lwaki abantu bategeere lwaki twagala okuwagira Honorable Joyce Baagala okusigala mu ntebe eyo. Ebyo mbimaze. Mu nsonga gye njagala okumaliriza mbyogera bino olw'okuba nti abantu bali mu kufuna enteekateeka y'ebyokulya ate nga tulina session eddako. Nafunye apology okuva wa Honorable Saazi abadde mmenti okubeera wano naye yalwazizza omwana we Kasikonda ankubidde ng'embeera emuli bubi. Njagala nnyo okwogera ku bakulembeze kuba kye kibakuuma mu mbeera. Ekyokubiri okweyisa obulungi kikulu. Dde osiga okulembedde omukolo guno olwaleero wadde ng'oyogera olumu ebyokya naye oyogera amazima mangi. Kituyambako nakyo abantu okukitegeera. Yensonga lwaki twagala nayagadde okole ki. Waliwo eyakulembera omukolo gwali gwa Mwami Katalyawo ng'ayaniriza abagenyi. Kitunzi bwe yajja bwe yalaba nga yaliwo olw'okuba yavuma kabaka yaweta buwesi n'akola ki. Twegendereza olulimi lwe tukozesa ensi tegenda kuggwawo nkya. Ne bw'onaaba ofudde bakwogereko nti waliwo ekyo. Kuno abantu ekimu Honorable kye basinga okunjogerako bagamba nti omuvubuka oyo yeeraga agabira nnyo abantu agaba omwenge agula omwenge. Naye nange oli namubuuza ne mugamba nti mu bye boogera ebyo bakugambye nti anywa nnyo omwenge n'agwa ku kkubo kya agugula kwikizoke nange Katonda ampa ne kati tugenda kunyumirwa ebyokunywa tubirina eri abo abantu baffe. So njagala kubategeeza nti Katonda ajja kuyimirira naffe mu lugendo lw'ebyobulamu bwange. Si lwangu lwakugereesa gwe n'engatto zange ozambalemu osobole okufuuka Sylvie Franco olwaleero newe bakutenda.
njagala omuntu wano ambuulirize nkoze ku mirimu egiwera 14 gitayagala kwogera. Essaawa zino waliwo ebizibu bye tumaliriza nga tumanyi nti ebyo tubimaliriza oba kiki ebyo twabimaliriza. Tetukyayina ffe bweraliikirivu bwaleero tunaalya ki na tunaanywa ki, ebyo tebiri mu mitwe gyaffe. Tetukyayina bweraliikirivu bwetutuusa ku ngenda kwambala ki, ebyo si kikulu kuba mmanyi tekikola. N'ekyokubiri waakiri osala amagezi n'otambula nga bw'osobola naye ng'omanyi nti bw'otambudde osobola okwoteekamu empewo n'ekufuuwa ng'oli ku kkubo. Kubanga abantu abasinga bakolerera ebyo. Abantu wano mwenna we muli wano tewali agenda kufa agende muyiika z'ettaka 10 naye abantu enkya n'eggulu bakola olw'okwagala okuba obulungi n'okuleka ligase. Oyo muzeyi Fabiano mugagga nnyo, ebizimba birina e Kampala, ettaka alirina kuno alirina ludda wa na ludda wa, naye akola asobole okubeera nga teyeegomba kiri wa mulala akyetuusaako agaziye ensalo ezize. Njagala kwebaza abantu abakkiriza mu kukola ennyo. Sebo nze nalundako ku nte eggabaawo, nalundako ku nte za Kanobeera awo. Abantu bonna ebimu tetwagala nabbi bagamba naye abantu balina sayansi w'okuteebereza. Nze natundako ku kibanda ky'amanda ag'omuntu nga sigange nenkivaako navugako ku booda gaali e Kampala, natundako kabalagala kaleerwe, navubako era okuvuba nkumanyi kuleka Victoria nga nvubisa obutimba obwa inchi 12 ne 10 tusulayo. Muzeyi wange oyo yamenye ebyokuvuba tusobola okwogera olulimi olwo. Ebyo byonna ne tubivaamu nga tunoonya kubeera bulungi, twerekereza bingi. Waliwo abaana bayambalira nnyo empale ez'omuyondo. Kirungi okutuuma omuyaayi nga gwe toli muyaayi, ekyo baba tebakitegedde. Kirungi okwogerako obuyaayi nga gwe toli, n'okuluubirira ebikolwa ebinene. Ne boda negivugako awo ensamwe nenjireka nga ndaba ebirooto byange eyinza obutabisaavinga bituusanga bwenjagala. Olwaleero nayagalanga nnyo, leero olalewo Ebisongovu bw'aba nkyalidde ngenda awo erw'amadiba awo wansi nenzitayo embuzi yange nenjiriita wano tugirya kuba nakikolerera nzirunde zibeereyo. So maliriza bwe nti buli kyenteekwa okufuna ne kyenteekwa okuba nteekwa kukikolerera, oba mu magezi ki oba ntya nteekwa kukikolerera. Kyekinkolaganya ne Pulezidenti Museveni, si kuba nti pulezidenti w'eggwanga, kubanga nti mugagga aliko ne bye tusobola okumusaba. Kati ne tumuwagira awangaalire awo kubanga tumuyinako connection. N'abalala tubirina era tusobola okubifuna. Naye chairman, nja basaba abakulembeze mwenna tugulewo essuula ey'okubuulira abantu amazima. Nalina omusajja w'engulu eyo wa Hero Beach ayina Uganda Meat Packers, yaŋŋamba buli lunaku asala ente 10, embuzi 10, ne zifuluma zirinya ennyonyi. Wano tetumanyi ewaffe nti omuntu atunda n'ebintu n'ebirigenda, yabula yagamba wano mu Buganda tuli banafu. So nze bwe naagatta chain link yange n'abantu abaagala okutuuka gye tugenda, tujja kukola tutuuke. Ne bwe tunaaba tukima amazzi ku gaana era osobola okufuuka omugagga. Ne bw'onaaba osiika capati n'okiteeka mu sayansi osobola okuba obulungi. Abantu mulekere awo okulowolereza mu kuteebereza. Omuntu n'ayitawo mulekere awo okwogera ebigambo ky'otawulidde ate nammwe ababitwala mu bababi. Omuntu bw'akugamba ekigambo mubuuze wakijeewa. Ffe wana abantu abatwatwagala batono ate nabo naye kibatatwagaza bw'okinoonya babifuula byabufuzi. Nziza nnyo abateesiteesi aboogezi b'omukolo guno. Sebo Seke memba wa NRM Honorable Dr. Chiwanda Godfrey, Woman member of Parliament wa District Mtiana Honorable Joyce Bagala,
ne bamemba ya palamenti abali wano abakulembeze abawuli mutendera gwonna abagenyi abavudde okumpi n'ewala basebo ne banyabo mwenna mbalamusiza amanya ndi retired lieutenant Kiviri Geoffrey nze ssentebe wa district eno twala omukisa guno okwebaza coordinator wa NRM owa region eno ya Buganda omwami Frank Serubiri olw'okutuyita awamu n'okuteekateeka omukolo guno ate era n'awamu okujjukira ekyalo ne disitulikiti mwazaalwa najja n'ateekateekawo abamu bwe bafuna ku nsimbi balowooza kuzimba mu bibuga ate era omukolo nga guno n'alowooza nti bwakukolera mu kibuga ate we gusinga okunyuma n'olwekyo ssebo tukwebaza olw'okuba nti otuwadde amaanyi ate disitulikiti yo n'ekitundu kyono biteekamu ekitiibwa bangambye kwaniriza abagenyi abakulu naye siyinza butayogera ku bintu bino ekigambo kiri kimu nti okulonda kwaggwa abawangula ne bawangula n'abawangulwa ne bawangulwa naye tulina omulabe omu bwavu omulabe omu gwe tulina okulwanyisa ffenna nga twegatidde wamu kubanga bw'aba atuluma tayawulamu tono wanuupu oba wenaalemu babegakaawo tubadde tugaba emwanyi naye nga bagamba ebyo ebimwanyi tebibala temusimba so akugamba nti tobisimba ye asimba enkya gwe gavumenti gyoyagala gyolowooza nti egenda kujjako eno eya NRM naye akaseera kakyali kawanvu ogijjako gyolowooza nti egenda kuvaako ojje mu buyinza bw'onooba teweeteeseteese era tojja kufunamu simba emwanyi owerere omwana gavumenti eyiyo gyoyagala weneebezze bajja kusaba omwana nti jangu tumuwe omulimu muleete kubanga obadde olwana naye bw'onaaga ntireeta omwana mune ffe tubadde mu struggle nga tulwanyisa gavumenti NRM omwana taliiyo era ojja kwesanga owaddewo omutasubwa eyeteekateeka oba owa Kiviiri ng'abadde mu gavumenti eri ey'NRM gy'obadde olwanyisa ng'ate yafunye omulimu gw'omwana wo gwe yandifunye olw'okuba teweeteeseteese n'olwekyo bwetubanga tulwanira obwavu nga tubulwanyisa twegatte wamu ate ebiri ebyobufuzi bwe naabize mu 2026 ate tulabe Kiviiri watukolera oba tewatukolera oba watukolera komawo oba tewatukolera bayibayi naye nze nkakasa nga mu myezi 6 gye naakamala okulayira emirimu ngikoze Honorable Kiwanda tukwaniriza mu disitulikiti yaffe eno ne ku kitundu kino tukwebaza emirimu gyonna Honorable Baagala ono Gomba wano kilomita ziri 2 okuva wano otuuka ku nsalo naye abantu beeyamye okuwagira era naffe tujja kuwagira kubanga oli olwedde alina ekifo ekitegeeza nti bw'aba talina si memba wa palamenti tajja kufuna kifo ekifo akirina kakati naawe sigala mu kifo kyo tujja kwongera okuwagira ekyokuba nti oli wa nuupu tekiugaana kuba nti oli muntu wa Buganda oli wa Buganda oli mirwano waffe tujja kukuwagira n'oli ayasigaleyo ng'akola emirimu gye bulungi naawe osigale nga bakwogeddeko ebimu byogerwa tubimanyi zobadde tomumanyi naye nze nga nkumanyi n'olwekyo tujja kubanga bwe tumaliriza ate tudde mu ngeri y'okulwanyisa obwavu kuba ye mulabe n'amirimu Honorable Kiwanda nkubye akaama nti ayogera bitono era ngenda kwogera bitono naye Banagomba nina basale ez'abaana bagenda mu university mujje abaana basayiningireko bagende basome sijja kubuuza nti oba oli wa nuupu nze ndi wenaalemu naye sijja kubuuza nti owa nuupu yajja okuba nti bwempa oba wenaalemu nze nja kutunulira butunuzi mwana asobola bwenja okusindika n'emirimu twagiranze naye emirimu gyo gyabanagomba bokka abali wano nga sitwabagomba mu nsonyiwe tujja kusooka tulabe abewaffe then oluvannyuma tuloke tulowooze ku beebweru mwebale nnyo okumpuliriza mukama abankuumire batujja byongerako naye kampite woman MP owa Mtyana district ajje ababuuzeeko
ate mumulabiranga ddala abalonzi b'emityana ate namwe abagomba mugende munoonye akalulu ke asobole okubeerayo. Nze baagala Joyce Ntwatwa, omubaka omukyala owa disitulikiti y'Emityana. Ndi wa kibiina kya National Unity Platform NUP. Era bana NUP mwenna mbatumiddeko nnyo. Mbaleetedde okulamusa okuva eri President Robert Kyagulanyi mu Nagomba. Mu kiseera kino President Kyagulanyi taliiwo, ali mu Parliament ey'omukago gwa Bulaaya, naye abatumidde nnyo kubanga ategedde nti nzize Gomba. Bannayuganda bonna abawangalira mu ggwanga lya Amerika n'ebweru wa Uganda olw'okuwagira ennyo enkyukakyuka. Mu ngeri y'enjawulo mukkirize nebaze Mwami Frank Sserubiri olw'omutima omulungi ate n'omutima ogusobola okugumiikiriza abalala, kubanga wadde nga nkimanyi nti wa NRM naye mukwano gwange ng'omuntu era famire yaabwe bakwano bange. Abantu abalinga ye olumu ensangi zino tokyabalaba kubanga abantu bangi bw'amanya nti wa NRM atya ne mu maka ge okugyamu omuntu wa NUP. N'olwekyo Mwami Frank Sserubiri sewo tukwebaza nnyo. Njagala okwebaza abantu ba NRM abayimiridde wano mu lwatu ne boogera nti bawagira baagala. Abantu abamu batya. Naye oli bw'ayogeza amazima n'aga nti omuntu ono asobola, ekyo nno kiba kya buvumu. N'olwekyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwami Sserubiri ayogedde ku nsonga z'omululu. Nze abaffe abali eyo Emityana, kuba Mityana muliraana era mmanyi wano waliwo bannamityana, mbagamba nti kibi nnyo omuntu okubeera n'omululu, omuntu okubeera omuluvu, omuntu okubeera n'omulugube. Kakati mukkirize nkyogere nga mwenna weemuli nti ffe abamu ensonga lwaki mulaba nga tetuli basanyufu kubanga bannaffe abali mu kibiina kya NRM baluvu nnyo, balina omulugube, bamululu. Omulugube bwe gunaggwaawo Uganda ejja kubeera n'emirembe, kyokka kibabuulire ate nga si kyakyama. Bassebo ne bannyabo, bwe tuba tuli ku mukolo nga guno kyandibadde kirungi ffenna ne tugubeerako nga tuli balamu, naye waliwo bannaffe abatasobola yadde okujja wano kubanga bali mu malwaliro. Waliwo bannaffe abatasobola yadde okulinnya wano kubanga bakubiddwa. Waliwo bannaffe abatasobola kujja wano kubanga batya n'okuyita mu kkubo. Tetugenda kutya kwogera ku nsonga ya kutulugunya bantu. Onebo Kiwanda nze mubaka we era takiwakanya. Okiwakanyamu ssebo? Nze mubaka we kubanga Onebo Kiwanda bamuzaala mu Mityana North eyo Kikandwa, ate Mityana North kitundu ku Mityana District. Kubanga oli SEC member namba 4 wa NRM, njagala nsinzire wano nkutume ogambe ne bakama abo titukooye okutulugunya abantu. Ate nga mukoowa okutulugunya abantu tetugenda kusirika. Kyemugala tulabe abaana baffe nga bafa nga tusirise, abaana baffe bawambibwe nga tusirise, abaana baffe battibwe baganda baffe nga tusirise. Njagala nnyo abantu ba NRM abagumu ennyo era bajja wano ne bagamba nti bajja kubakuba nnyo. Manyi nti nammwe mwagala abaana bammwe. Waliwo omuntu gwe mmanyi wano nga bw'okwata ku mwana we awulira bubi. Njagala otubuulire gw'owulira otya nga muwalawo Shira akomyewo nga bamukubyekubye, owulira otya? Ayinza okutambuka n'abeera ng'engo. Bwe kiba nga naawe omwana wo toyagala bamutulugunye, bwe kiba nga omwana wo toyagala bamuwambe, bwe kiba nga omwana wo toyagala bamukube, lwaki owagira ebikolwa eby'okukuba abantu? N'amateeka gaffe tegalagira kukuba muntu. Waliwo abaana bangi abali mu makomera bannaye, bino sandyagadde bibeere bya bufuzi. Nze ndi muntu wa buvunaanyizibwa, bwe njja ku mukolo ogw'okwebaza mba njagala kwebaza, naye embeera weeri embi ffenna gye twetaaga okulowoozaako, twekube mu kifuba. Waliwo omuzadde ali wano ddala ng'emmere ogiridde n'ekukka nga tomanyi mwana wo gy'ali. Waliwo omuzadde ali wano ng'okimanyi omwana wo baamuwamba oba ali kitali oba ali kigo, yonna gy'ali ng'emmere ogiridde n'ekunyumira n'ogikkuta. Bassebo ne bannyabo tubeere n'obuntu.
okuwagira ffenna buli omu awagira kyayagala. Era omukulu agambye nti mugumiikirize gavumenti yammwe bw'enejja. Tujja kugumiikiriza nga bwe tukola bye tulina okukola okusobola okuggyako eriko. Kubanga tetugenda kugumiikiriza nga twebase bwebasi. Bwe kiba ng'ekyabatwala mu nsiko bassebo ng'abantu baali bawambibwa. Bwe kiba ng'ekyabatwala mu nsiko bassebo ne bannyabo abantu baali battibwa. Nammwe temutta. Nammwe temuwamba bantu. Tugambye ekintu kimu, waliwo wali ansabye t-shirt ze twabadde nazo jjo. Ne mugamba nja kugimuwa naye simanyi oba anagyambala. Naye waliwo aginsabye nja kugimuwa. T-shirt yaffe egamba end torture, end abductions, end killings. Nti ebintu ng'okuttibwa kw'abaana baffe, baganda baffe, abaami baffe birekeraawo. Twandyagadde nnyo bw'obanga ogenda kuziika mwami wo, ssebo annyabo, muziike kubanga alwadde, muziike kubanga afunye akabenje, tomuziika kubanga tokyamulaba. Ekiseera ne kituuka n'ogamba tukole olumbe. Ekyamazima bannayuganda, tujja kutuuka nga buli omu alina obukyayi ku munne, kuba buli omu teyeesiga munne olw'ebigenda mu maaso. Obutambi mwenna mubulaba. Ssebo mwami Frank Sserubiri ojja kunsonyiwa kubanga nali nzikanyiza naawe nti bwe najja wano nja kwogera ku nsonga za Helen zokka. Naye olumu bannabyabufuzi balina ebintu bye batuleetera okwogera kuba olina okubiddamu. Ensonga endala lwaki abantu bannayuganda bavaamu obwesigwa era bwatuggwamu bwe bulimba bwa bannaffe abali mu gavumenti. Ate olumu omuntu bw'alimba ng'omutunuddeko weeraliikirira nnyo, kuba oli bw'alimba nga tomulaba ogamba kale. Bassebo ne bannyabo baagala Joyce Ntwatwa, yaweererwa ku ssente za Ntwatwa ne Reverend Sewanyana Katula emityana. Ekyo njagala buli omu ave wano ng'akitegedde. Bassebo ne bannyabo baagala Joyce Ntwatwa muna NUP. Okugenda mu NUP nava mu Democratic Party. Sibangako era nina okukakasa nti sibeera wa NRM era siribeera. Naye ate aba NRM mbassaamu ekitiibwa. Nze mmanyi nti eggwanga lino bangi ku mmwe abasinga temundabye kubanga ndi mbaka wa Parliament. Abasinga mwandaba kuva nga nkyali w'amawulire. Naye ne bwe nnali nga nkyali w'amawulire buli omu yali amanyiwa we nnyimiridde ku nsonga za Uganda. Sikyukangako, sirikyuka. Kyenjagala kiri kimu, tukyuse eggwanga lino. Ne mwami Frank Sserubiri tumwaniriza, olumu agenda n'ayogera ne ŋŋamba nti oba oli awo kati anaatera. Ate ngenda okulaba ng'aseeseetuse. Naye mu mbeera yonna mwagalirayo kubanga mukwano gwange. Mukkirize nkomaawo. Njagala okwebaza ennyo mwami Sewava, webale kumpagira naye siri wa NRM. Era njagala nnyo abantu abampagira nga bamanyiwa wenkola ki nti ndi wa NUP, mpagira Kyagulanyi era mwagala era ngenda kukola naye paka nga atutta obuyinza. People power. Ate mwabegomba mukimanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awangaale nnyo magulu nyondo. Mukkirize ntwale omukisa guno okuyita namba nnya wa NRM. Honorable Kiwanda, nsuubira nti obubaka bwange ojja kubutuusa, mulekerawo okututulugunya. Bassebo ne bannyabo, bw'oba oyagala okubeera obulungi mu bulamu, it's very important nti obulungi obwo bukola. Era njagala bategeeza nti ffe nga National Resistance Movement, kati njagala kusembayo this statement as your chairman, si nkola yaffe n'akatono okutulugunya abantu. Tekiri mu poliisi yaffe, era abakikola bakikola ku lwabwe ng'abantu tubavumirira ffe pennyini ng'ekibiina. Ekyetaagisa omuntu yenna, abantu abamu bagenda ne bafuuka bakatuliki okwagala okusinga paapa. Tetukkiriza mu ngeri yonna ey'okukwata omuntu wa Franka, mutabani wa Franka Sserubiri, n'omukuba emiggo olw'okuba takkiriza naawe. Kubanga NRM tukkiriza mu nkola ya demokrasiya, ekkiriza omuntu okuwagira kyonna ky'ayagala. Si kyatteeka nti buli muntu yenna alina kuwagira NRM.
ate si kyateeka nti abantu basobola bonna kuwagira NRM. Mwena musobola okuwagira NRM naye nga tetukututte lwa kutulugunya. Era njagala kusuubiza Honorable Joyce Baagala obadde ontuma wano eri chairman wa party General Kaguta Museveni. Mu lukiiko lwaffe tugenda okuddako, I know not less even than a week we shall see. Naye ekimu ku kye tugenda okwogerako kwe kulaba nti bannayuganda bonna basobola okubeera mu ggwanga lyabwe mu mirembe wadde bawagira gavumenti eri mu buyinza oba tebagiwagira. Eno ensi yaffe ffenna. Era twagala kubategeeza nti okutulugunya tekulina ddagala gye luteekawo. Wano okutulugunya bwe kubeerawo kwongera abantu ate kuba bakyankalamu. Ekisooka okutulugunya kuleeta empalana etaliggwawo mirembe na mirembe. Abaganda leo babeera mu bukulembeze ne batulugunya abakyoli nga abakyoli bagamba naffe katulinde olwaffe lulituuka tutulugunya abaganda. Tulikomawa? That must stop. Bwe tuba nga tulina engeri yonna gye twetaaga okukolako ebizibu byaffe bye twetaaga okunogera eddagala nga biri politiko tutuule. Olukiiko olusinga obunene olw'abannayuganda lutuula oluvannyuma lw'emyaka 5 bannayuganda ne basalawo engeri gye bayagala okufugibwamu. So bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza ng'omukulembeze nambanya the only 3 people above me in the national resistance movement waliyo basatu. Omu ye General Museveni, omulala Haji Kigongo, wokusatu ye Honorable Rebecca Alitwala Kadaga. Mu protocol ndi namba 4 kati njogeranga namba 4 wa party. It's not under our policy. Tutocha tetukiririza mu nkoli yonna ey'okutulugunya bannayuganda oba omuntu yenna kubanga oba oyagala kumutulugunya omuggyemu amazima tojja gafuna. Serubiri ono bw'ona omukwatako n'otandika okumunyiga olwala ng'oyagala agambe nti Helen si mukyala we ajja kigamba kubanga ayagala awone. Naye olwala olunaawona ngaddayo wa Helen mukyala we kuba ekyokumutulugunya tekimuggyako mutima gwe gye guli. So bassebo ne bannyabo ekyala tocha kyekola eteekawo embeera erabisanga gye nabagambyeko ti abantu atandika okwetegeka n'agamba ontulugunyiza leero naye nange kendifuna obuyinza nja kutulugunya. Kitegeeza nti tujja kubeera mu katemba y'omu emyaka n'emyaka bano bajje bano batulugunye bano bano batulugunye bano. At the end of the day this is our country. We don't have any other country. We have only one country called Uganda and we must love each other. Tulina okusigala nga twagalana newankubadde twawukana mu mbeera ebyobufuzi. So bassebo ne bannyabo twagala okukowoola bakwano baffe ab'opposition. Twagala kubategeeza nti abantu baffe abamu be tulina muyo okumanya nti NRM newankubadde ekyo ekibiina ekiri mu bukulembeze ne waliwo ekigambo ekyala kyaba NRMG gye bayita NRM gavumenti. Kati ffe nga party tuyinza okuba tukikiririzaamu naye n'osanga abantu abamu abali mu bitongole baffe ebyo kubanga weewuunya olwayo toyinza kukwata ku Frank ono n'olowooza nti ojja mukuba emiggo ne popularity yonna Frank gy'ayina emiggo gyonna gibeere mu mugongo olowooze nti tebajja kumanya kubanga Frank tasobola kukikweka. Nze kye ndowooza nti abamu bakikola bagenderedde kwongera kukyayisa national resistance movement. Tulina okirwanyisa ne sekulwanyisa yenna. Ekimu ku kyatusingisa okufuna obululu obutono ennyo mu Buganda zaali ensonga 3. Esooka kwe kwali okutulugunya police torture, okutulugunya bannayuganda kyatukola bubi nnyo nga NRM mu Buganda. Ekyokubiri kye kigambo ky'ettaka. Abantu baagobanga ku mataka Frank abadde oyogerako wano omunange anagoba abantu mayiro namba ebintu ebyakendeeza nnyo obuwagizi bwa NRM. Bwe tubeera bakudda NRM nga yakudda ku ntikko mu Buganda emu okubiri bye tulina okusooka okulwanyisa kwe kulwanyisa okutulugunyizibwa kw'abantu. Ekyokubiri kwe okulwanyisa ekibbattaka n'okunyigiriza abantu b'ebibanja kyenjagala ffenna okukolako nga bannayuganda. Bassebo ne bannyabo tubasaba tumanye this is our country. Ffenna tuli wamu era tulina okubeera nga ebiriwo ffenna tubivumirira kyekimu tusobole okuba nti eggwanga lyaffe tusobola okudda ffenna ku ntikko ate tubanga tusobola okwagalana newankubadde tuli baddiini za njawulo tuli ababiina bya njawulo naye tusigale nga tusobola okutambula. So, first of all, I say we'll always relate as human beings, as relatives, as family. But we need to tell our
conflicts in the NRM, that torture is on the high and we need this to end. That is the reason we will go on with protests against torture, against murder, against killings and abductions. So that is exactly what I was talking about. The birthday ceremony, but because we continue to relate as family, as friends, it doesn't matter where someone is coming from, and it is because of this very issue that we would want for torture, for killings, for abductions to end. Because how then shall we relate as relatives, as friends, as family, when some of us are missing, when some of the people are still in jail, when some of the people are being killed? I challenged many mothers here to tell us what they would think if it were their children, if it were their husbands, their siblings. If you missed your relative now, if your relative is still in prison, how would you feel? If you would feel bad, then even the people in the NRM should join us in the protests against torture, against killings, against murders. Chairperson of the National Resistance Movement, that torture is not under our policy as the National Resistance Movement. Of course, we persuade people to come to our side, but not through torture. We don't agree with anything to do with torture, because first of all, with torture, nobody will ever come to you, and definitely will also drive away very many people. We lost part of Uganda and partly in Central Region because of torture, because of some indiscipline that was exhibited, which was even addressed by His Excellency the President. So as National Resistance Movement, it's not our policy to torture people to gain support or to fight our opponents. You know our history, unless somebody has waged a war who is a rebel, but we don't fight our political wars through torture, and we don't agree with that as the party of National Resistance Movement. Member Parliament, so government omuntu enalumba NRM bamubonereze afune obuki ebivu afune kukosebwa kubanga nabo balwana okufuuka kiki bali ekyokutokyalinga abantu okyogerako ki ekyo kikyamu ddala obanga agamba nti oba wayita mu mbeera y'okubonaabona mu buto bwo gwe nga taata oba maama nga wali akayinja wasula enjala tewasoma obanga ngamba n'abaana b'ozadde bayite mu mbeera gyewakola ki gyewayitamu kikyamu nnyo era tetukiwagira ndiwe NRM naye siwagira bigenda mu maaso amanya Saalongo Ssemata Munnagomba ebyo tebiba bituufu era nze mpakanya ebyogeddwawo abamu ku bakulembeze njagadde nnyo enyoga ya madamu Honorable Joyce Baagala ow'Emityana, Honorable MP wa Mityana Omwana MP ayogedde bulungi nnyo era big up to you Honorable Baagala. Nze nganze omuntu ndi muwagizi w'abantu abawansi era njagala nnyo omuntu wa wansi okutambulira okufuna kyenkanyi naffe abawaggulu kubanga Katonda wa waggulu ye Katonda wa wansi. So n'olw'ensonga eyo nze netwalira okuba nti nenkanankana n'abo bwe muyita abawaki abawansi era singa buli mukulembeze ajja mu bukulembeze amanya nti mukulembeze so si mufuzi olamu bujjagenda mu maaso. Ekireese obuzibu mu bakulembeze baffe kwetwala nti bannabyabufuzi bo bafuga bufuzi, so mukyuseemu mu nkola eyo mubeere bakulembeze so si bannabyabufuzi. Era Kiwanda omutuma ki eri omukulembeze mu lukiiko oluddamu? Honorable Kiwanda be bantu besitawagira y'omu ku bantu besitawagira kudda mu bukulembeze okutwala obwa MP kubanga ye mufuzi si mukulembeze era sikiwagira n'akatono nga nze Saalongo Ssemata Munnagomba. Olw'ensonga nti ye nakyemalira yeyagalizanga ye omuntu alowooza ku ye ne famire ye talowooza ku muntu wa wansi. N'ekibiina takirowoozezaaako ekibiina nga kyo akibiibiita n'akisiga akazigo n'akiraga ebiri ku ngulu nakiraga biri mu mabega. Singa abaali baagala okulaga ebiri emabega w'ekibiina ne balaga obuzibu ekibiina bwe kirina okukolako bandibadde banoonya abantu nga ffe abali popular ku ground ne batwekwatako ne batwempowering okulaba nga tukulaakulanya abantu ba wansi. Naye olw'okuba nti bo beeyagaliza bokka bafa ku mbuto zaabwe for God and my stomach instead of for God and my country. Banagomba basinzeyo bwakakingako. Banagomba mbaagala nnyo. Together we can. I'm proud of Gomba. Amanya Saalongo Ssemata Munnagomba mulekwa munnakyalo.